Ogambota mwana wa mama ononuwa mutwe nga bulijjo kakwate mu bukwasi kasaasane. Okay, katusubire ku mulundi guno bannaffe bwe tunaabaddamu ate temugenda kunyiiga bunyiizi. Omwogezi wa poliisi Kituma Lusoke effujjo eryakoleddwa ejjo ku bawagizi ba NUP ne His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert mwavuddeyo ne mugezaako verifyinga okulaga nti kyabadde kyetaagisa okola effujjo eryo oba amaanyi ago ge mwakozesezza nga mugezaako okugumbulula abawagizi ba presidential candidate His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert. Naye njagala tukkanye ku bino ebintu wammanga Kituma Lusoke. Ekisooka kya byonna bw'ovaayo nga NUP emaze okwemulugunya ne bagamba bannaye mutandise tukolako effujjo tiyagaasa ono gwe mutukuba mulumya abantu. Effujjo lino limukola teryetaagisa. Laale ze tukola ziri mu mateeka. Gwe ate nookera n'ovaayo n'ogamba nti ekyatukozesezza ekyo ensonga yabadde nti abo baatuprovokinze bakasuse amayinja eri abawagizi. Ne tugamba poliisi ebeera n'abakwata abalikodinga abakwata kamera. Lwaki poliisi bwevaayo n'efulumya statement efaananako bwetyo tegiteekerako obujulizi oba evidence yaayo? Kubanga kikola nnyo amakulu we muba ne footage oba ne video nga zikonfaminga nti abamu ku bawagizi ba NUP be bana babadde bakasuka amayinja eri abasirikale ekyatuviiriddeko okuteekawo embeera efaananako bwetyo. Ekyokubiri, Kituma Lusoke ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti awo we twabadde Kawempe waliwo abavubuka aba ghetto structure. Ekyo kiri mu public domain nti abavubuka abamu bakoze obutambi nga bavaayo beewera bagamba bagenda kukola buli kisoboka kyonna okulanga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu takuba lukuŋŋaana awo mu Kawempe. Eyo embeera gy'oteekawo tukimanyi bulungi nnyo nti NUP yasalibwako ku National School of Leadership e Kamwokya ne bamenya edduuka ne batwala t-shirt za NUP ne ovulo za NUP. Ebyo byonna byatwalibwa. Essaawa za leero tetumanyi ebintu ebyo byalagawa. Ekyokubiri, ebintu ebyo bizze muyina obusobozi obukubisa t-shirt za NUP. Kakati olwaleero poliisi temwandyanguye kuvaayo ne mugamba nti munnaye ekyatukozesezza ekyo abawagizi ba NUP batukasukidde amayinja nga NUP yakomplainingako ne bagamba bannaye twafunye information. Era tusuubira nti eriyo abagenda twerimbikamu nti bawagizi ba NUP naye nga si bawagizi baffe. Ekyo His Excellency Kyagulanyi akyogera lunye. Kakati ffe tusuubira nti poliisi erina experience era etegeerekeko bulungi yandibadde esooka neebuuza nti ensasagge eno ebaddewo n'eddala kituufu bawagizi ba NUP be bagikoze katutunuulire mu butambi ne weewamu ng'olunaku lulamba. Kati Kituma Lusoke statement wandibadde ogifulumya nga wayiseewo olunaku n'ogamba atwakonfaminze bano badde bawagizi ba NUP be bakasusa amayinja eri poliisi. Naye ewatali ekyo ffe tuddayo ku statements ezaakolebwa. Milton Obote we yali e Lusaka e Zambia mu 2004 nga BBC mujjako interview yavaayo n'agamba bwe baali wansi wa Uganda National Liberation Army NRA ejje lya General Museveni babbanga t-shirt z'abajaasi b'Obote ne bagenda ne batirimbula abantu ne basiga ekifaananyi nti abajaasi b'Obote be bali mu kutirimbula abantu basobole obbakyaya. Awo we tuddayo ku bigambo byayogera General Kahindo Otafiire n'agamba nti ffe we are insurgent. Ffe twayambalanga engoye za UPC ne tugenda ne tukola ebikolobero tusobole osiiga ekifaananyi nti UPC yetemula abantu. Awo kitukomyawo ku Andrew Mwenda olwaleero ovaayo justifying nti poliisi erina okutukolako effujjo oba abawagizi ba NUP lwansonga baprovokinga poliisi. Andrew Mwenda ni akuggyako hadithi kuva ddi ku Dr. Kebbi wavaayo n'ogamba olina obujulizi obuluma Dr. Kebbi nti yali ayagala kutta General Museveni n'emmundu. Olwaleero tugenda mu mwaka mulamba obujulizi obwo bukuleme okutebolinga. So nno nze ŋŋamba ntya Bwana Kituma Lusoke olwaleero mmwe bakuuma ddembe ekikolwa kye mwakoze okuleeta embwa mu bantu embwa ne mutuzaayo ku mirembe gya apartheid racism. Abazungu abo baleetanga embwa mu baddugavu ne zitandika obbasikasikanga eno we basanyuka. Olwaleero twebuuza kigendere kye kyabadde emabega w'okuleeta embwa mu bantu. Ddala mazima mukyakulembera abantu oba muli bafuzi oba tukitwale nti nammwe mwakomezzawo omulembe gwa apartheid ogwa racism. Nze nno bwe maliriza ngamba bannayuganda tunywere bano abasajja bali mu budde bwabwe obuvannyuma. Nuupu tetuli bakozi ba ffujjo era His Excellency Kyagulanyi si mukozi wa ffujjo. Respect.